so nga bwe nabasuubiza okubawa ku bubaka bwa Pastor Biyungu bwe yatwalidde abantu bamutunda Christian Fellowship olunaku olw'eggulo. Nabagambye yesterday was Friday deliverance service era nga yabadde ku katuuti ye Pastor Biyungu Joseph. Ono yatuteyo obubaka obulungi buli omu bwe yeetaaga mu lugendo luno. Kati banange wano tulinawo ba newcomer bangi mbalaba mu comment section nga mubuuza lwaki oyogera tuwe buwi video lelele badiyale twongera obbanirizaako. Thank you for joining us. Mwebale nnyo mwebalire ddala naye wano twogera ffe tumanyi bye tuyiseemu twongera obbajjukiza neno account twakagifuna okitegedde eno channel ebadde yagwa mu bizibu era nga zeeze zimu ku nsonga ezagireetera obuzibu tukola content atali bwaffe so bwe tumwogereramu tuba twowunize video ebeera efuuse yaffe kubanga ogenda kulaba akatambi kano wano ogenda okalaba ewalala ogenda okalaba ewalala n'ewalala so omuntu bw'akwogereramu abeera ka owuninze ekyo kinyonyolako abakadde kuba nabo baali complaininga so abakadde tebakya complaininga because kati bakimanyi tuba tu owninga waako no mishtegedde badiyale ba newcomer wano tuogera ate no fere tuogera na nnyo YouTube etugamba kwogera dakika 5 ku 10 nefe tuogera mu dakika 2 dakika 1 olumu kale ne 3 tuba tetuogedde nnyo tuba tetubayiseeko nnyo naye nga munange kyekyo obukomenti mbambula babadiyale mbulabira nno ddala nze muntu atasubwa kusoma komenti zammwe naye bwe kityo wekiri twagala tukolagane bulungi mutugondere naffe tubagondere weya necessary mukitegedde kale Katonda abampeera omukisa kati no wano Pastor Biyungu obubaka obulungi bw'alina bwe njagala ofeeko okusinga ayogedde ku kimere kye yali ewa Pastor Tom Mugerwa nga celebrating 37 years in marriage naye n'obubaka obulungi mbukuteereddeko mukwano gwange kkiriza bukunyumire wano wenyini ngenda okusiibulira It's Life in Christ. Weziba za Mukama zikubire n'amaanyi ddala tukubire abayimbi baffe engalo ez'amaanyi Mukama yebazibe. Amannya bampita Musumba Buyungu Joseph Muwanguzi. Nebaza Katonda olw'omukisa ogumpeereddwa emisana gwa leero. Nyongera okwebaza ku lwa musumba wange Musumba Daddy Tom Mugerwa ne Mami Justine. Obuweereza buno bunkoze bulungi nnyo era nebaza Mukama ku lw'okusanyuka ku Sande nalya ekimere nga basanyuka nempulira essanyu njagala nnyo ebinsanyusa kati bwontunuulira nga nyiigidde kinyiiza haleluya njagala nnyo abansanyukira n'ebinsanyusa gamba amiina. Naye twebaza Mukama ku lw'obuweereza buno n'abaweereza mwenna ab'emutundwe baweereza bannange Mukama abawa omukisa ogwaki ogw'amaanyi. Olwaleero we baba nga Mukama ndeese alina gwandeetedde. Ayinza okuba nga tandeetedde mwenna naye alina gwakoze atya ate era gwandeetedde agenda kusumululwa mu linnya lya Mukama waffe. Ennaku zino Omwoyo Omutukuvu abadde anzizaayo nnyo n'aŋŋamba nti somesanga yigirizanga abantu basobole ye mukyala wa Mukama kyabadde awaako obujulizi n'agamba muzeeyi waffe asomesa n'osomesebwa ddala n'otegeerera ddala n'osobola okuba ng'oyimiridde oli muwanguzi. Manyi buli muntu Katonda gwe yatonda yakutondera olw'amagenda g'ag'omukisa. Nze yantondera omukisa naawe yakutondera omuki. Mu bulokole temuliimu nti ozzeeyo okufuna kikolimo ojja kufuna muki. Ate omukisa njagala ogukwateko ne wabeerawo omuntu yenna akusekerera omukisa gumubuze. Atokitegedde. Nzijukira bwe najjanga wano emutunde nga nsaba nayitanga mu ppanyapanya zeeyo kati bazimbazimbawo nga ntambuza bigere naye nga wabeerawo abaseka ne bagamba baabo bawuuzuumira ku kkanisa. Omanyi kye bayita okuyita oti owuuzuuma obeera nga abuliddwako kyogendako
ng'otagalira osumbuwa busumbuyi bantu we bandibalabye kye bandirabye ekirala ne balaba mu ggwe. Kaakati gwe baagamba ng'awuuzuuma yategeera Katonda gwe nziza obbagamba olwaleero kine wabaayo olwaleero akwogerera ekigambo ebyo towuliriza gwe tegeera Katonda gw'ozze okunoonya azze kuwa mukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olwaleero nina kyenjagala okusomesaako mpola mpola. Bameka abaagala okusumululwa? Nkwagadde nno olwaleero mpola mpola, njagala kunnyonnyola mpola mpola, naye bwe tunaamalira njagala tukwate essaala gye bayita essaala ddala. Okuva mu busibe Katonda akozesa enkola ez'enjawulo okusumululwa. Akozesa abaweereza be ne bakusabira n'osumululwa. Akozesa abeegayiriza abasabi ne bakwegayirira ne woobeera otya Katonda n'akuyamba n'akusaasira n'akusumulula. Akozesa enkola ez'endala ez'enjawulo nga bw'owaayo n'osiga kisumulula obulamu bwo. Naye wabeerawo oluusi ebiremye nga byetaaga mu ggwe kennyini. Peetero bwe yali mu kkomera, Bayibuli eŋŋamba bulungi nnyo nti abasabi n'abeegayirizi baali mu nnyumba nga bakuŋŋaanye basaba, be baawaliriza malayika nassa mu nkola n'agenda n'asumulayo Peetero mu kkomera. Ti ne mu kufuluma ekkomera yali tamanyi nti ava mu kkomera, yalinga alowooza ali mu kirooto kumba ateebwa. Abayamba Peetero baali basabi, baali beegayirizi. Naye nze akawungeezi ka leero gwenzize naye gwe njagala tukoppeko, bali abantu babiri, Pawulo ne Siira. Tetujja kusomayo naye nkuwa kye ŋŋendako olwaleero. Pawulo ne Siira baali awo nga baweereza na Mukama mu mazima ga Katonda, mu mbeera ennungi, abantu nga basumululwa. Ti ne bagobako omukazi omu emizimu, bwe gyamuvaako be yali alagula ng'abasawula, ne banyiiga, ne babakuba emiggo mingi nnyo, ne babayingiza ekkomera. Abantu abasibibwa awatali nsonga nga bw'oginoonya togitegeera, ne bayingira ekkomera, ti ne babakuba emiggo mingi nnyo, ebigere byabwe ne babissa mu nvuba, ne babasiba enjegere, ne babakuuma enkyata okubongera mu kirala. Ti bwe baatuuka mu kkomera, Bayibuli egamba ti ne basaba, ne bayimba, ne baleekaanira waggulu, nti n'abasiba abalala ne babawulira. Amaanyi ga Katonda ne gakka, ne gakutula enjegere n'ekkomera ne linyeenya, ti ne balifulumamu. Ne be baabateekako ng'abakuumi n'ajja wansi gye bali, nti nkoze ntya okulokolebwa. Gwe baateekawo ng'omusirikale nti abakuumire mu mbeera y'obusibe, yeekanga atutte obulokozi bw'abasibe. Tiwaliwo embeera ezimu nga gwe ogenda okwerwanako. Munyeenye oyo mugambe Musumba Buyungo kyagamba okitegeera. Waliwo amakomera ag'omubiri n'amakomera ag'omwoyo. Nzize ku kkomera lya mwoyo, obusibe obumu, engeri gye tugenda okulwanamu olutalo osobole okutoloka mu kintu. Oliko obunnabbi obw'amaanyi, oliko ebirooto eby'amaanyi, njagala Mukama akutolose mu kintu. Buli ekibadde kikuggalidde lwampaka kirina kukuggulirwa ne wovaayo mu linnya lya Mukama waffe. Obusibe bungi abantu bwe babeeramu, naye njagala olwaleero bwe twali tuyingira guno omwaka, Mukama yampa ekigambo n'aŋŋamba mwaka gwa kkakasibwa. Tegunnaggwako nkyalaba okukakasibwa kwa Mukama nga kulabisibwa ku bulamu bw'omwana w'omuntu, n'okutandikira na wano olwaleero mu linnya lya Mukama waffe.
waliwo ebintu ebimu nga gwe ogenda okwerwanako okoole Katonda ke mu nsonga, ng'engeri gye wayingira mu busibe obwo nga ne bw'okinnyonnyola omuntu takkiriza. Ate waliwo abalimu obusibe nga tebulabika, ng'obulimu omala kusinkana muntu n'omunnyonnyola nti ondabira wano ntudde mu kkanisa naye ninamu kya 5 kyange tekigwa. Wano mu kyaki wano wennabeeranga nga nfuja ekinusu kyange eky'5 kyalinga ky'amaanyi, kyalinga 12, naye wakubanga ettendo nga bw'okwata ku nsawo ng'obuuka bw'oti, si kulwa nga kibuuka ne kikola kitya. Naye nga bagiyita mbeera, waliwo embeera erabika n'embeera ey'ekyama. Abange we tujja mu maaso ga Mukama njagala embeera ekubaddeko ekuveeko mu linnya lya Mukama. Ekyo kye njagala olwaleero, embeera ebaddewo ekola etya? Kye ŋŋenda okusomesaako, entalo zonna ziriko gye ziva, entalo nnyingi, entalo buli omu zayitamu, ez'ebizibu zalina okulwana, naye njagala tulwaneko ku lutalo lwe bayita olw'obuzaaliranwa. Ŋŋenda kunnyonnyolawo bulungi nnyo. Nze naawe tukwate essaala tusabe Katonda kunkumuleko enjegere zonna mu linnya lya Yesu. Ebintu ebimu ebikyasinza okuba ebizibu okusumululwamu bingi, naye obusibe obw'obuzaalirwana bwa mutawaana nnyo, mala bubikkulirwa nnyo. Katonda ono ng'agenda okukuwa omukisa asooka kuteekateeka. Tomalibwangawo abafunye omukisa n'ogamba senga mbeera ng'oyo, si kibi okubalaba, naye noonyanga nnyo nteekeddwa nfune ng'ekyoyo. Tontegedde njagenda mpola. Waliwo kati omuntu ne webajja ne bakuwa ebisumuluzo by'emmotoka bwe biti nti kwako. Abakulaba nga afunye omukisa naye nga bakutissa obuzibu. Nga ne we bagamba gifukeemu amafuta ekutuuse gy'ova. Munnyenyezeeko munno mugambe kibagamba okitegeera. Katonda waba akutwala mu bisuubizo byo bye yakusuubizaamu, asooka kumala kuteekateeka. Kusaba nnyo wano mu bulokozi mwoze, wamu waliwo okugumiikiriza naye nga si kubonaabona, kuteekebwateekebwa ku lw'ekyo ky'ogenda ogendamu. Kye bayita omukisa, nze waliwo ebintu ebinkwatako ennyo. Oluusi ne bitutawaanya mu kusumululwa naye nga tomanyi we kyakusibira. Naye kye bayita mu kigambo buzaaliranwa bwa mutawaana nnyo nnyo nnyo. Buli ango yonna bulina obusibe bwabwo bwe bukusibiramu, mu mbala, mu mpisa, mu kiwonna, ng'ekikukuba buzaaliranwa. Bayibuli erina ekigambo kyeyogera kiringa ekitono, naye bw'ogenda ebuziba bwakyo si kyangu kusumulwamu. Yakobo essuula 3 tandika ku 13 paka ku 16. Yakobo essuula 3 olunyiriri 13. James chapter 3 verse 13. Ani alina amagezi? Ani alina amagezi n'okutegeera mu mmwe? Alagenga mu mpisa ennungi ebikolwa bye mu magezi amawombeefu. Ani alina amagezi bamunoonya? Ani agalina? Alagenga empisa ennungi n'ebikolwa ebirungi. Osobola okunoonya w'okolera ebikolwa by'ebirungi, n'abantu nga bakulaba bayinza okukulowoolezaamu ebikolwa ebirungi naye nga byagaana. Bayinza okukulowooza nti bw'oseka bw'oti olowooza bonna abantu obasekera, naye ng'ababeera ewammwe be bakutegeera ki ky'oli. Omugenyi eyakakulaba akulaba nti oyo aseka, naye ate ewaka kaamulali. Naye ekintu ekitawanya agamba ate olw'ekkumi n'ennya. Naye bwe muba n'obujja obukambwe n'okuyomba mu mitima gyammwe, temwenyumirizanga, so temulimbanga okuziyiza amazima.
amagezi gano si ge gakka okuva waggulu naye ga mu nsi ga buzaaliranwa. Ako ke mbadde njala okugjayo. Waliyo n'obujja obw'obuzaaliranwa ate waliyo n'obujja obuyinza okujja ne bukweteekako bweteesi. Waliyo obujja obw'obuzaaliranwa, obukambwe obw'obuzaaliranwa, entonde ez'obuzaaliranwa. Mwattu ne bw'banaayagala batya bakulabemu empisa ennungi, kibuzaaliranwa kasita kigolokoka bw'oti n'abadde akusembeza akudduka. Tubadde tulwana entalo ez'okusumulwa naye entalo ezisinga ziva mu nnyumba gye tuva. Twerabira bwerabizi nti tuliko gye tuva naye gy'ova wakulu nnyo. Muŋŋambire munno mugambe ovaawa. Ate we twogera obuzaaliranwa kye bayita ensibuko, gwe gye wazaalibwa gye wava, va ku nnyama ekuzzeeko ku magumba go n'ogejja n'okula, waliko ka bebi. Abaakuzaala, nze wano nalwawo okumala ebbanga ddene nga nkola bukuumi wano. Simanyi oba kati kikyaliwo. Ku Saturday twazzangayo abantu bonna ne bakomangawo lwa Monday. Twatuukanga wano abantu okubagamba nti baddeyo, oli najja n'agamba nti nze siina gye nva. Mu mulimu ogwo nga ngukola wano kye kintu ekyasinganga okuntabula. Omuntu yagambanga nze siri bwa buzaaliranwa bwa sitaani, tulina okufuna kye bayita total deliverance.